kyenjojo kasasiro yenna nze buli gwemba gamba okulota gumuletawa njala mutagingire Frank Kajiji tumwebaze naye abereko video eno agibereko yose limanyi oli mu America olina hoteli wekwese bakunonya tolabikako nawe njagala bere ku video ntumende ba AIDS wakwade simu olabe ebintu byo kubanja ba bya lumungende nebake so yose lo bakoli njagala nawe bereko njagala kabogezi ba police babereko no njagala omuntu asembayo gwe njagala mwenna abakulembeze ba national platform bere ku video asembayo gwe njagala mutagingire ye mukulembeze Afrobat Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde sebo nkwetaaga nga nabo gisimu fungize ojje ku mutimbagano wani sawa zino olize information yeno ojja kutegeera barasajja kiba planning na kiddako so biba abantu benjagala omukulembeze wa omulonde Kyagulanyi Center byalabate ku video eno abakulembeze ba national platform nabona nenga gwesinga okwagala mukulu Kasolo olumu Dick ye mayo bamanyage Dick olumu jeno Major General Dick olumu ze muita Kasolo olumu so mutagingiro mukulu gwaita Kasolo olumu aje abereko wano Kasolo Major General Kasolo olumu mu Luganda ati Dick olumu njala abere ku video nga tunatandika all right kati ndowooza njala tuite mbwa kubanga manyi muliro obudde butono nnyo mwagala genda kola bintu bino birala nnyo yenna nyine toilet njala abere kuno mumanyi ensonga lwaki yagula toilet esije gendayo ndozabula byekola live example lwaki omuntu agula toilet n'atambula nayo leo muita nanyine toilet munenya kali njala tandika n'ekigwaro njala tandika n'akaloozo kalyo then tulyoke tugenda ku video eyatulese mukitegedde bannange all right mu kaloozo ka leero kagenderi bannayuganda mwenna buli mujasinzira okulabira akatambi kano nga muno mulimu munnayuganda ali wansi anyigirizibwa muno mulimu munnayuganda atalina mulimu muno mulimu munnayuganda gwe batwalako ettaka mulimu munnayuganda atasobola kuyekyamisana mulimu munnayuganda gwe babbako ebintu bye mulimu munnayuganda ali mu magye mulimu munnayuganda ali mu police mulimu munnayuganda ali mu prison mulimu munnayuganda ali mu UPDF ng'ogawumbidde namwe bannabyabufuzi abaga muri ku ludda oluvuganya ng'ate temuvuganya wabula musulumba busulumbi nga mutulirako oberenge ne chai kumacha nga mutisa abaana baffe muwambisa abaana baffe nenga muwoza muri opposition njagala akalozo kale kagere gye muli akalozo kale ngenda kajja mu nyengo y'olufumo olugamba nti nyinimu wataba ebikere bisamba enju naye mu Uganda tunajjukirako gye buvudde katono myaka si mingi nnyo tejina myaka sigikira mu 3 plus omukule yaliko omukulembeze gwanga Milton Opeto Obote buti bwe yali agenzeeko okukyalako mu olukuŋŋaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okukunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigere bamugamba munnange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu bakuwambye dda njira kubuuza mu magye ga Uganda temulimu musajja alinga Idi Amin Dada mu magye ga Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu bana Uganda bakakolegebwe tulya pani kumacha temuli musajja asobola kufuna mutima n'agandi kandidi okwekalakasa bino sana mutekemo kyagula musoko muteke bali kubanga yene wasule uwe waliwo omuzingo gutunudde mu kitanda kye njagala abantu abalago jjeko Kyagulanyi mu UPDF temuli musajja asobola kola nga Amini uyambira teyali jjeno ne buli omu atudde ali comfortable mugamba ate abazungu batuliddemu olukwesimi biki nyini muwataba ebikere bisamba enju obwo tebamuwambira yali w'amaanyi nnyo n'okusinga Yose Litiba habula otabasera mutano w'akalekezi Yose yayidde to the extent ne kennyini yeetya yebuuza nkyafuga Uganda nkyagivuga kweri nenga akyagivuga muganya okuvayo kwekalakasa UPDF eganya okunyega buli kimba kikoze ne buli muntu ali awali comfortable favayo kuba information temukyagala gira buli omwali maka ga atudde ali comfortable chokaje musine munga nti wavu butuluma business zitubuze abana tebakyasoma eggwanga likyobose parliament eriwana buli mwavu munne buli mwavu mula munne eggwanga lili disorganized nenga alifuga yayika da Windows ne software tebakyasobola muteka buli mwaka nuna maaso ngente nyalole buli mwali comfortable
obote bamugamba tosobola kudda Uganda bakuwambye nga muwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada twababula kale gwe musajja goli mu UPDF oboli koporo oboli major general oboli kano oboli general kye kisera mutaase bana Uganda kubaga mulimo gwe mwasoma reason being Museveni simu na Uganda 2 constitution yagityobola 3 asa abantu ekyokuna Museveni takyalina buyinza mu Uganda era ekimubeezaawo nsimbi na mundu na kusiba bantu kati mwabasoma constitution musoma mateeka mugawumbidde mufo kimwandi badde mukulembera bana Uganda muli na mutudde mugamba nti akijja kikola ki ekijja kijje muna musirise naye ekiri atabale kyekire nasigadde waka muganya okwerwa nako kusituka ngo musajja tali kuba tasobola kuwa commanding ali jali naye n'abasigadde waka kubuddeko omuntu yenna ensobola ganti tufusituse tujjutu tutasaba na Uganda mugamba muri dinga UPDF tuine gwanga kweri omuli omba muloga kali yara bategeza ndabo gisimufungize ebintu bino mule bigenda maso mu Uganda abamu awedde mu amanta ate kati Museveni yagenze omuzungu abamuzungu bamusilinda ko please wait a minute Museveni amaze banga tagenda mu diaspora obaga tagenda bweru mu America kuba mu Ngereza reason being abadde ina kyatya there are so many surrounding factors ezili mu kuitwa kwa Museveni one hidden factor mu mutanna tegeera he was called in that meeting to see the reactions of Ugandans but mwenamwe basi omusajja baamuyise nga waliwo hidden factors baagala okulaga bana Uganda are they willing to take back their country buli muli mukuwujja biwojjolo muli mukulya bigere byante abala muli mukaliyoki abala muli very happy nyo then nemuvone mugamu mwagala change nemuvone mugamu ensi mujagala goza lwaki bamuyisa this crucial moment nga yeke nyini the fact is Museveni akimeta sobola kutambula atalina toilet mulabe ekigudde ku Salva Kiir Museveni akimanyi he can't stay out of the country for few days niyo okuba akimanyi nti muyabaloga kye kisooka ekyokuleba batekamu divide and rule ekyokuna akimanyi bulungi nnyo nkiddamu akimanyi bulungi nnyo nti okuva ku kansala asooka mpaka ku kansala asembayo mwonna yabagula okuva kuba MP asooka bonna yabasiriwaza n'abagula buli omu atya amaje najjako abantu abalina powers bonna n'agateekamu abantu abatalina powers babwa orders soka webuuze nsonga ki erwanyisa Anita Amongi ne Pacis na Muganza that's the fact nti Museveni yakola kye tuyita divide and rule mubenga temusobola kutulaansi kufuna final resolution mwenna ekyo gyogwe yamala kisetinga kati ne bwatambula beera comfortable nnyo kubanga tewali alina independent orders and instruction to do any to take any action in Uganda yakola parallel structures zize nga goloza nti vice president yalina obuyinza naye nga ate alina obuyinza ayinza okubanga ASP wa polisi nga yalina obuyinza okusingaani vice president kati ye kye yakola ekyo naye nakyo kiba nnyo kuinfiltratinga mu kiyingiremu kikube muzina ennaku zaataliwo mujje omusajja nga kye bakolobote buli omu ali mutuloto yazimba bwanadda nga atuwamba nga atutta buli omu nga ati kimala ensonga lwaki omusajja ono yagenze naye akimanyi gyali atudde ku maggwa amanye ekintu kiyinza okubaluka essaawa yonna naye olwokuba n'ekisookera nga tulina enkwe tetwesigaŋŋana buli omu agabumbidde tewali omuntu asobola gana tutandika ekintu kino so nga ate abantu batulinze naffe naye abantu buli omu ali comfortable atudde kale nnyinimu bwataba ebikere bisamba enju nkuwuliriza omulago gutakungula yenna ali mu UPDF ku bintu byemmenye bw'oba osobola bannayuganda bakulinze naye munaddeko buli omu neyeetuulira gwa naggamba temutunuulira Kyagulanyi Kyagulanyi temutunuulira nnyo mbagambye ne waasula wennyini waliwo omuzingo omusetinge mu nnyumba ye nti waafulumira nga mission bagitegedde nti yagenda okulinga basobola okukola ki basobola okuba ekizuka naye gwe ali mu UPDF gwali mu poliisi okozewo mulimu ki ng'omusajja taliwo nga mukimanyi nti n'omuzungu essaazi nasobola omugamba nti ekaba kuwomye n'ataddayo kubayo omuzungu ali smart yayise Museveni ng'alina ekigendero kiragala kumanya bannayuganda omusajja afume for all these days kiki basobola okukola bonna balinganga akamyu akali ku malaalo gakakamyu kalinaako batudde kubanga yabawunzika okitegedde ekyo kibadde ekigwalo kabadde akalowoozo ka leero omusajja taliiwo buli omu asirise muli comfortable nnyo akalowoozo nkamaze ngenze ku kigula luggi era mbalamusizaako mwenna
abanyumirwa ekigulalogi kansubenti muli bulungi kati nno njagala genda ku kigulalogi kya leero era nga njala kigende mwenna bannayuganda abali mu nkyukakyuka njala mukiwulize bulungi nnyo era ng'obubaka buno njala bugende ffenna abantu abali mu diaspora abaagala change era kansubenti ne mukama wange amaze otutuuka ku vidiyo eno mu bulamu bwaffe ebiseera bisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu nga totadde maanyi na kulowooza mu kigulalogi kya leero eno struggle twagitandika ffenna nga tukulembezza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde buli omu n'aleeta amaanyi ge tewali yakola application kujja mu struggle buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo nze bankuba essasi nze banzijjamu eriiso nze bankola ki it was your desire because you didn't make an application to come in the struggle it was your desire kwali kwagala kwo love towards your country okitegeera kati that responsibility fena gye tulina okutwala don't look at Bobby Wine look at yourself totunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wetunulire gwe ensi yo gikoledde kiki kyoyagala ebeere oyagala tuga nti Kyagulanyi bw'anaafa nga struggle komaawo struggle inogenda maaso yekenyini yakugamba nti ze bwenvaawo nga kitegeeza struggle komyawo nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino kino kitukwatako ne munzikiriza kitukwatako ne mu business nti nanyini kigwa nti omuntu bw'abanga avuddewo abasigala batambuza struggle eno mbadde n'amasi mangi nnyo nga mpuliriza buli side ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora recently n'awummuza bwe yawummuza n'aleeta bapya naye waliwo conflict of interest naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu siteeke ye ne mu siteeke eno gwe obuyinza obuli luddawa tofa ku mukulembeze ani akukulembera gwe ffa ku buvunaanyizibwa bwo nekyolina okukola kubanga omukulembeze ayinza okuba nga alina desire ne interest ye ng'omuntu mu struggle muno naye ng'ate olumirira ggwanga okusinga ye don't wait any leader who was elected please do practice your responsibility as a concerned citizen don't wait your leader tulina weakness emu nga Abafrika naddala bannayuganda nti oli bwe bamuwa responsibility ng'omukulembeze ate aba ayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side abantu ba leadinga ye akozesa ekyo nti yalina okukola buli kimu n'atamanya nti omukulembeze sati n'omuntu mulala asobola ojjambala mu kino ntegeeza ki baganda ffe muna bali mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondibwa n'obuliwo njala bagamba ekigambo kimu yes oyinza okuba omuntu gwe balonda tomwagala good enough ng'olina reason being lwaki tomwagala kituufu naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ataakubuulira linda kiggweyo afumita ki afumita mboobo kati akakodyo kaakano mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG Inspector General of the Government IGG olwo yatunulira buli office yonna abali b'enguzi ababbi abakyamu n'abaleeta on board mu gavumenti ekola kasita IGG akolako lipooti kiba kitegeeza owedde njala tukole ekintu kimu omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A up to Z naye ye kye yakola kaabalonda bateekewo newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda bateekewo naye mwe kyemulina okukola mu buvunaanyizibwa bwomwe kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mwina ne evidence mugikube ku meeza with immediate effect ajja bakyusa naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza alwokuba balonze gundi nze nzijjemu omuliro nedda oli mulekabire mu ofisi ye gwotwala obuvunaanyizibwa bwo bukole kubanga omukulembeze si yakulowoleza si yakuteramu sente gwenda kwekalakasa si yakukiriza ogwenda kwekalakasa no buli muntu kola ekikyo oli wanga mukulembeze mulonda abere mukulembeze yes mulekabire mukulembeze just kola kye tuyita facts find omuno gwononye information yonna emulaga nti muntu mukyamu then olikogiweeyo action yetu ekoleki etekinge press dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda maaso nga tuli mu bwetuti nkimanyi nti abatukulemberamu bakyamu naye si essaawa gye tulina yakugenda maaso nakutwala Uganda maaso nabukulembeze mutunulira bakulembeze kubanga essaawa zino lwetwogerera eri abaganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyamu nga nabo gye bali bongo bugambwe bwetyo
Eria bagamba nti mutuufu naye gye balaga kati gwaga nti Kyagulanyi mukyamu leeta obujulizi obulaga nti mukyamu nange kyenjagala wano nti bwe tuba tugaa nti gundi mukyamu yes ayinza okuba mukyamu naye tutandika okukola kye tuyita okuleeta likodi tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD information mugikwate mugiwa omukulembeze omugiwa omuntu yenna gwe kikwatako abantu abajja kukyusibwa tulwanyisa Museveni tuleme kulwanyisa ffe kennyini niwankubadde nyinza okuba gwe baloze simwagala nga muwayi nti munyampi but I need to provide the information eraga nti munyampi era nenjiwayo bulungi bwe malo giwayo action etwalize netekingibwa naye before nga tonnakola byonna tuddeyo nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu twetaaga change by all means tuleme kutunula bakulembeze kubanga abakulembeze balina weakness zaabwe tetufollowing abakulembeze biki bakola tufollowing effe kye twagala kubanga batunga tugenda kulinda bakulembeze awo tugenda kulwawo kubanga abakulembeze ayinza okuba alina personal interest ezize tekisooka ekyokubiri omukulembeze ayinza okuba alinze order mu struggle tetulinda sometimes order tutereeza tugenda maaso kati okwewala ebizibu bino byonna manya obuvunaanyizibwa mu struggle kikyoyagaliza ensi yo tolinda mukulembeze ebisigale tujja kubanga bwe tulaga kati conflicts within earth or within among us nga nabo bakulembeze balonze mulaze power at this particular moment nga tunatula mu ntebe kwatifu nga mutuuse mu ntebe mugenda kutwitinga mutya abantu bamukulembera mbabuuza watifu mutuuse bobanga mukyali wabukulembeze nga mulaga obuyinza bungi nnyo eri abantu bamukulembera nga mukisobola bawuliriza bwe munaatuuka mu ntebe ate mugenda kukola mutya so kye bagamba nti kino ekintu lwala munyi tulekula ffekka abantu abakulemberwa balina amagezi bategeera abantu abakulembera beetaaga change kati gwe omukulembeze kyolina okukola olina kubeera nga ttaala n'omulisa gye balaga kati baba ne bajja nga bakola kibagoberera naye ate ttaala bwezikira tekitegeeza nti mulimu agenda kuyimirirawo nedda tusigala tutambula tugenda maaso abakulembeze muleke kulaga buyinza bungi nnyo eri abantu mukulembera abakulembeze omuntu bwakugambako nti kino kikyamukkiriza nti kikyamu kubanga gye tunaakoma okubanga tetukkiriza biki batugambyeko please ojja kuba toli mukulembeze kirala criticism omuntu okucriticizinga nga alina reason as to why he or she is criticizing you get to know the reason as to why sit down with someone who's criticizes you omugambo why ongamba boti naye bino nsobodde ngenda tambuza ntya embeera eno mbeerewo naye the moment omukulembeze toyagala kucriticizinga nga gwolowooza nti omuntu bwagambako nti ekigambo kino kiriwo ekiti gwenowooza nti owalampi bakoze kino that is wrong no kuba kye tulwanyisa dictator atayagala kuwulira kanama bakulembeze batulonde ba temwagala kuwulira message eva mu bantu bamukulembera kiba kitegeeza tino tugenda genda ngenda kuwera mwenna bakulembeze bali mu diaspora balondebwa please with immediate effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi gwa struggle so simwe abantu bamukulembera gwe musingi gwa struggle gwe mukulembeza ngena kumala wiki katadde wadde $1 ne mu struggle omwana gwokulembera asaddemu sente omukulembeze banzira okuyita tugende mu demonstration nagalogera mu demonstration nga ye gwokulembera agenda mu demonstration okitegeera omuntu gwotwala gwogamba nti tomujja muwa mu kitiibwa nga alina n'obuyinza obusobola okuwandiikira ebola ku police n'asettinga demonstration muwe ekitiibwa it's a collective responsibility tukwatize wamu naye musooke mukendeeza amala n'obuyinza muga nti mulina muleke abantu bano exercise rights zaabwe bagende nti oli mukyamu kkiriza nti oli mukyamu mutule wansi issues muzisetolinge tuke tugende maaso otherwise kyekibadde ekigwolo gikyaleero fera bali mu diaspora tukwatagane naye abakulembeze mwetereze bwe tuba twagala change muveemu amakoona buli alimu amakoona nga goli tebakwogerako nti olimu amakoona n'olanga onyiize teeka entebe yaffe wansi abaagala okukulembera we bali nkiddamu gwe omukulembeze kubaga nti olimu amakoona ne bakyogerako emirundi gisukka mu ebiri n'omeera akakazi oba akatimba ku musajja nga toyagala kuliza bibakugamba toli mukulembeze olinda kigwanyuzi mu nsi engunjufu gye twagala okuteeka mu Uganda the moment they criticize you with the evidence you have to step down nkiddamu the moment omukulembeze bakukoonako nti oli ABCD gwe n'ogaana okuvayo kiralifayingako issue kitegeeza you have to step down kyekitulwanyisa tetulwanyisa kubeera mu dictatorship ndala ng'omukulembeze the moment bakucriticizingako you have to step aside omuntu omu nakucriticizingako 2 3 4 5 community n'ogaana nti ate gw'okyakulembera oba okulembera ki no bwebanga evudde abantu bakucriticizing atali mu 2 3 4 5 weekyekimya nti why bagambye kino kye kigenda maaso
tujja kusobola okuwanga nabo tawangala ebintu bino kitegeeza ebintu bino tebigenda kutambula ngo tukola ki bwe tubyagala so nno kye kintu kinjiza bagamba olwaliro then tugende ku video eyatulese ndowooza njala tandika ne video olwaliro mbutongole kansubire nti mukulu Dick Orumu atuuse Adolf Mwesige atuuse Tom Butime Frank tumwebaze Kajiji atuuse Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuuse kuno ku filimu ne Yoseri Kibahabalo tabasula mutano wakalekezi si yaleta mzezede atuuse kati noza tandise bwenti kansoke episode kino then njokenze ku information entuufu tutandise bwetu Monsije tulimu ejjudde bizibu naye bizibu bino abatamanyi politics mujja bitegeera yala soka bategeeza mu politics awangula atola buli kimu keshoke kyokubiri mu politics omuntu akuba endobo ennyo ebisere bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinza okujja mu game kati kye kintu kigenda maaso ku media otogere sawa zino Yoseti Bahabula tabasema mtano wakale jinsere tamzezede esanga bisibe asasudde sente bitirivu nnyo okono na erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu okone ekibiina kya National Platform ne People Power era zino sente azitadde mu blackmailing propaganda nga kino bakikola on daily basis era nga asasudde TV radio stations ziba bloggers abantu babulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV and radio stations nga bononya erinnya lya National Platform erinnya lya Robert Kyagulanyi Ssentamu na buli kimu kyonna ekigenda maaso ku TV byonna bisasulire bulungi nnyo era bimanyikiddwa naye gwe ebintu bino obitegeeramu ki era obijjamu ki ng'omuntu ali eyo kinjagala osooka otegera ensi gye tulimu abategera byabufuzi nti the moment kasita obeera ng'otidde okwataakinga oba okwogerako ekintu kitegeeza gwe byobufuzi biveemu nkiddamu kitegeeza gwe byobufuzi bikole ki biveemu tutandika tutya Yoseri asasudde sente nyingi nnyo n'akulyetinga TV kati kuno kuliko TV gye bayita Baba TV buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube no Facebook n'emitimagano gyonna kuliko Bukedde TV and your New Vision boba osobola unsubscribe era block it Natasha Broadcasting Service kuliko Galaxy TV ne radio station ya Galaxy kuliko Urban TV kuliko BBS Telefaida ne CBS FM wepo leba bloggers abenjawulo abasasuddwa okonda erinnya lya Kyagulanyi buli kintu kyonna ekisoboka naye Robert nga mumanyi tagenda kudda muntu abantu bano bonna abasinga obungi ba state agent abali ku social media abala beefula nga bakola live naye nga mission yaabwe yakonda erinnya lya Kyagulanyi naye ng'ombuuza okonda erinnya ly'omusajja gw'oyonoona erinnya lye ofunamu ki kubanga bogwe mulimu gwe basasuza abantu bano wammanga njala boogerako era bubaka buno mubatwalire kuliko omukulu eyava ebulaya nga alina nnusu bitaano n'ambeera n'ebirevu olwa stress mumanyi mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule naye ekinava mu yebira kajja kitegera olw'ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo olw'ensonga nti ye bw'anaasukka w'alina okukoma ekinaamugira anaakimanya ebigo byayogedde byonna saagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era saagala muwe bantu bano budde oyo omukulu gwe mbagambye eyava essuliri ng'alina ennusu bitaano ne stress n'emmeze envi n'emyaka gy'alina emingi temuwa obudde muleka ayogere buli kyayagala in fact Mr. President ne ba legal advisors bo bonna please don't take action temutake action about this gentleman mumuleke kuba guli gwe mulimu provided talina kyakkola gwe mulimu gubaamuokera ku makyo otandika okulumba okuvuma okuteka mumuleke naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse naye tewali bali mukwatira kati bwemba manyi omuntu gwomulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi oyo muleka temuwa don't reply him the moment kasita mba muwa relevance aba ayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire so temuleke bulungi abeere yayogere buli kyayagala kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigenda ye kennyini watuuse agenda kwekuba golo ye kennyini nga yagyekubye so kati mumuleke yeekuba eggolo kuliko omuvubuka gwe bayita Tamale Binodi Junior oyo naye omukobbo mumuleke temuwa budde muleke akere ku makya ayogere ajja kkowa kuliko kitaawe kennyini mumuleke bambi ayogere kuba gwe mulimu gwakoze
okuva Museveni yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala wene mulekaawo. Njera muntagingire muganda ngono muwobaka buno. Ono gobayi mukulu ono bamuyita penge njera muwobaka buno. Manyi kuno kuolewa jabu kutusaako. Abantu bangi bali bakugoberera. Mu programu zo zokolesa li political. Kaba kwagalirayo. Nojja n'okola amanyanga mangi nnyo. Era n'olumba lulwa Kyagulanyi Ssentamu ntakwabudde twakoleka. Nova n'oga nti ate kati okomyewo ne weetonda, which is okay. Naye mu kwetonda kwati n'oddayo n'okulyamu ensobi. Ffe tukimanyi nti hamu ye controlawo n'abantu abalala, which is okay. Kubanga buli muntu ayagala muwogo. Naye njala kubuuza. Essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu ab'omu lwa Kyagulanyi Ssentamu okolera ani? Okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera government? Kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu waba oleese nga wamulumba ng'obawagira kiba kitegeeza na gw'okolera. Kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu. Nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde. Naye njala kuga ekigambo kimu. Ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaana aba. Olina okwogera sayidi emu nti either mpagira oba siwagira. Naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliza buli kibaagala kyonna kitegeeza gw'oliko ekizibu tomanyi kituufu ky'oli. Naawe tukimanyi bulungi nnyo naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba tetwagala kuwa budde. Naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo kikyamu. Kikyamu. Kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project do it directly. Dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe abantu babaddeko gyo ku video yonna balabye kuba nze mmanyi bonna mbamanyi. Sisobola kujja ku platform yo kuba ekyo nakiyita nakivaako naye mbamanyi kubanga naadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi. Naye njala kusaba ekigambo kimu kola sayidi emu nti owagira oba towagira dhani okuleeta abantu ab'omu Robert Kyagulanyi kuba buli lw'oleeta omuntu ab'omu Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikolwa by'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga toweefula nti okola nti omuwagira ekyo kikyamu. Gwe nkusaba ekintu kimu sikulumye siyombe naawe kola sayidi emu ensi emanye nti nyimiridde wano dhani okubeera matanka nange empale za Museveni nkiddamu vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti kubanga oba wagira gavumenti you have to defend government to attack all its opposition. Bobo wagira Kyagulanyi then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu dhani okwebuzaabuza ng'afukaana aba. Tugenze ku Frank Gashumba oyo mumanyi bulungi basajja mevule bamanyi bulungi nnyo. Abo njagadde bayisambo isa muleke mutegere bulungi nnyo. Kati ebirala ebisinga obungi njala mbitegere nga mbasomera message muleke mutegere ki ekituuse mu Uganda era nekigenda maaso mu Uganda. Olw'ensonga temata basinga obungi temanyi ensonga zino lwaki weziri. Nenjala muzitegere bulungi nnyo olw'ensonga tebigenda maaso bingi nnyo. Tutandise tutya. Njala muliza ka message kano lwaleero bulungi nnyo. Muleke mutegere ekituufu kiri nti mutegere. Tutandise bwe tutya. Mukera kumacha ne bulaba radio ne TV gye bayita Galaxy FM nga erumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abala which is okay kubanga basasula. Ne waliwo omwami gwe bayita Innocent na Habwe kati ye current CEO wa Galaxy FM yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba tiimu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power ogisaanyaawo nga bakosa propaganda ne blackmail which is okay. Ono yaweebwa ensimbi ez'omuwoomusolo n'afuna n'obudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okufoominga platform zonna ezigonvubwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ekyo akikoze bulungi nnyo njagadde obaga neyo TV nkyamu nnyo. Kambisome kuba naye nkimanyi ayinza okugantawuliza luzungu. That man called Innocent Ahebwa, the CEO of Galaxy FM, was given task of building a team to destroy Bobi Wine and Nope. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu akazimba akakundi k'abantu okuba nti basaanyawo erinnya lya Kyagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Platform. He was given a tax holiday for his radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yagibwako omusolo okuteekawo Galaxy FM era naawe wani license yabwerera okuteekawo TV era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusaanyawo ekitiibwa kya Bobi Wine n'ekya Nope n'ekya National Platform.
he was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobby Wine. Oh no, yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era abasinga obungi n'abagoba. Mundo soka webuze nti omukulu eri akolego bayita Mosh kati nga kansala chikirya Makindi bamugoba batya yomu kubagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the innocent Nahebwa, but Pius was also close to Bobby Wine and he had also married a Muganda wife. Bakugamba nti Galaxy FM eno yatandikibwa omusajja gubayitanga Pius nono mukulu innocent Ahebwa. Na ye mukulu Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda. Wulira nno gye bikkira eno wansi. In the meeting with Muhoozi, it was agreed that his business partner called Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba mulukungana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo Nayebwa wakati we ne Muhoozi bakkiriziganya nti business partner gwe bali bakola business naye agibwewo era mangu ddala mukulu ono Nahebwa atwala radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano embagambira nti mwenna abasajja Abaganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwewale ekintu kye bayita kye tuyita shareholder, okuteekamu shareholder mu business yo, kubanga basinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku Mwasanjala owa Ntebe Road. Omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zonna empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankole. Iggy, Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and ETC. Bakugambye nti Galaxy FM TV eno yeri wo kututumula bayimbi abakolagane government abasinga obunyiga Banyarwanda omuli n'Abanyankole. Muno mulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January, is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the program will be called Struggle ya Kiwani, hosted by Gashumba. Bakugambye mu mwaka ogujja onga gutandika bagenda kutandikawo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubeerako program bayita Struggle ya Kiwani nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kasabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobby Wine and Nope. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas Godfather, Tambala Birungi Jr., Simon Muyanga Lutoya, Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobby Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi, naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyidde waggulu wali nga ntandika kugenda kubeerako omusajja yava e Sweden n'ennusu 5 stress nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi. Ngera kubeerako ne ono yeeyita Sitaani, taata wa Sitaani mugo muyita Godfather, nono mutabani wa Tambala emirundi Simon Muyanga Lutaaya eyayiika Windows. Basajja biwempa ajja kubeerako nkino bakitwali okuba nti kirunanga ekigambo nti Abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bali Bakyagulanyi Ssentamu ndoza mbulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon, Bebe Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikiriziganyizaako nti mu myezi 6 egisooka bajja gezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okututumula Jose Chameleon ne mukulu ono Bebe Cool, oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga Bannayuganda. They have orders to attack Bobby and Baby, who they are called traitors for marrying a Muganda. Wulira bulungi nnyo. Bagambye nti bajja kuteekawo ne program
ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekimukyala mu Babi yakola ensobi okuwasa omukyala omuganda kati awo gwembagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi kati wano we wali okulena okukomba essowaani kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu nabagamba ngenda tandika programu namwatulira programu namwatulira ngenda nagirowozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja. It's like I knew that something is coming. Kati muteekewo kano ka Galaxy TV nja kugula programu namwatu nga benayagamba nja kuyita ne ba exiba mmwe bemwafera bemwabba eri mukera kwogera ng'olwegulo ntusiimulawo ekyo bayita namwatulira nja kuteekawo open line nga buli muntu akuba essimu ayina information ekwata ku buli TV presenter nga tugenda baayo one by one tit for tat nkiddamu tit for what for tat mwagala kugula butole bya obufuzi wano wensinga okutegeera njira okubaza abasomesa mwenda abasomesa politics ne history ndoza results muziraba era tamanyi bya bufuzi ku social media kuno nkusekeredde tojja kumalako naffe twasoma politics ne tusoma social studies ne tusoma history bino tubimanyi. This is what we call divide and rule, blackmail, that division. Bino tubimanyi bulungi nnyo kati wano omujja okulabira omusajja n'omukazi bano tubeetaaga tubalinze mbagambye bano nateekawo namwatu nga maninga ningamba nti bino bigenda kujja kati wano mulowooza mbu simanyi babavume kati kababuulire Museveni bwe yanyiiga ennyo he waged yawo against Obote's regime yakulonda emmundu agenda natta millions of people in Luweero naye ffe abaana bakyali ku level ekubuuzaako nti how are you? How was your night? Good morning. Waliwo level egenda okutuuka nga tebakyabuuza kati gwali agamba basaba abana bano tebavuma no they are just romancing you but the time is going to reach nga romance is over nga it's time for action bajja bavuma babone receipt nenze yo sijja kubeerayo kubanga programu zange ziwulirwa ensi yonna n'abazungu babeera kuno sijja kuwemula sijja kukola ne tujja kubaleetera abaana bagenda kubavuma n'emezi basiikuuke naye ate bwe munaashuka mulina okukoma Museveni kiyakola ate kuno kugulonda abaana bajja kikola kuba bajja kubakaaye kati wano mbalabula mwenna mugende mpola omuzanyo gwe baleetamu wano si mwangu kubanga muliko ground gye muliko eri abaana abakoowu ojja kwogera ekigambo ekikyamu ku muntu omukyamu naye ojja kuwulira kati omukulu ono bamugambye ajja yogere nti Kyagulanyi yayagala oli omuwola Caritas Michael kibikola kyali mu America agusima wulire agusima wulire kuba tukimanyi nti you can come out with any story to divert or to divide Babi and Bobby agutegawa nga wulire ndo tubimanyi mu nsi y'obufuzi omusajja kube ekkuli gwe bakubye ekkuli either olulidde oba ali akuudde ng'ekkulivuga yagala omusajja bamusine kati Robert Kyagulanyi Ssentamu makuli yagabuuka dda kati okujjako bano ba supporters ne ba followers baga nti omusajja ng'akubye no ezo emboozi ziteekebwawo ku diverting na ku dividing abantu kati kankubulire mukulu Kinvinvi Muzeyizedde eyava Bulaya n'ennusu bitaano emboozi gy'onyumya oli omukyala muganda wadde omulabanga omukyala muganda ezo emboozi z'amalwa yayagala nga amumanyi nti omusajja muyimbi kyekisookera ddala abakazi mitwalo na mitwalo begomba Kyagulanyi Ssentamu okufunamu justice 30 minutes with him naye abadde clean enough to this extent kati gw'osubira bw'oleeta sitole ezo zino enfumbirire anobe aveyo ogenda muwasa ogenda mukozesa ki tolina maanyi ga kisajja kyekisooka ate ng'omusajja enda banga bolo zo tezikola kitegeeza ne upstairs oba tokola olina kwogera ng'ekyalala ekiweddemu olufungo that's how you behave right now because omusajja yenna akozesa downstairs ne upstairs n'afuna answer efuluma mu mutu but bwanga wansi tewa function kiba kitegeeza upstairs mie olina kwogera nga kyalala kitaliiko wuzi kuba tekinawo kitunga if you add downstairs and upstairs nga zikola bulungi you can control your words nga bwenkola but downstairs banga wali empty tewali kikola eno windows zibeera nfu dyensonga lwakyo njala kugati ekishuwayogedde Babi tasobola kunoba lwekyo nti wakyogedde no afumbye emyaka gigenda mu 20 plus mukyala muganda lwakuba nti alimu olunya lwanko kitasobola mujjawo
goina bo wanyiziza ne si Babi si Kyagulanyi wanyiziza ba followers si Robert Kyagulanyi sentamu si Babi no Babi akimanyi who is Babi okuba magerere ngali ne Kyagulanyi nga buli mukazi ayagala Kyagulanyi mulaba kulwa kido mukwako mu kifuba kati chovola nabagamba lumbe ekintu kyomanyi nti ogenda kimanaging you can't manage Robert Kyagulanyi sentamu ne Babi. Reason being, yawasa omusajja nga amanyi nti celebrity abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati Babi manyi kyalimu kati gwe munene bwatuddawo ne bagamba katwala embiza eno mbwa alina omukazi gwayagala agusima wulire agusima wulire bogata batule n'ekikondo nga tebikola emotoka tesobola kwaka kati yoyo musajja batule n'ekikondo tebikwatagana Windows talina kati walumiza ba followers so si Bobby oba Babi no way walumiza ba followers ye bali bulungi nnyo okitegera bali bulungi tebalina buzibu kati munnange ffe tugenda kolagana bantu nga mugoli monovo n'ogerera tebina kye bigenda kola okitegedde ya ffe ekikulu tukimanyi nti mwatekebwa okwasama kuva ku macha paka lwaggulu nga musasulwa okudivertinga n'oku blackmailing ebyo tebikyalya Bobby Wine tebikyalya Babi okitegedde bulungi nnyo yes kuba the officially married bagina abaana marriage yabwe ensi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world gwosobola okuba presenting ani akumanyi tosasula musolo tulina akaana kapama mutoyi tosasula pampa tosasula rent n'amafuta bagulira magulire kiki n'omukazi gwalina ebamutwala kati gugamba osokutuna kyosobola kati kugeka kasitoba nga downstairs tewakola kitegeza upstairs wagenda kubona abona that's why nti kati obona abona you suffer you come to very early in the morning otandika okwasama noleka nolumba buli omu no not because abantu bagala bakuuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet sound zaawukana kati gwe olinga toilet y'enkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kati golisa oli toilet y'enkoma empya lwogenda mu buli muntu amanyi waliwo ali mu toilet kati kyekyo munansonyi waawe ndise obuyisi njala bwa information egenda maaso awo nvuddewo njagadde bategeeza ba bloggers abasasuddwa buli kimu ne TV zigenda maaso tulyoke tugende ku information eyandeese awo mpitidde obuyitizi banaye munansonyi wa katono awo ya alright kati ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo Abaganda bali basajja bagezi nnyo n'abakazi Abaganda nti ekitali kitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo kitya bulijjo tubagamba mulooza tusaaga omwami ono mulabye mukulu we Sudan Salva Kiir nga asala yeekojowera mu mpale naye tuze tubagamba nga mulooza tusaaga mukulu ono mumulaba Yoseri ye yamanya ebizibu bye n'agula kaabuyonjo atambula nayo kaabuyonjo gy'atambula nayo kwewala bizibu Salva Kiir byalimu naye nga ate ono ali times 3 than Salva Kiir kati twabalaga ekifaananyi kino previously ng'omwami ono yatambula bamusibasibadde ebintuntu atambula n'ebintu ebimusibe mu magulu mubira bulungi nnyo uyo bamusiba obuveera mu magulu ne bawayalinga waya eri ku kali enkoko kati ne bwabanga akali enkoko katabuse ng'omukojo ogujja akali enkoko omusolo kagulwa mwezi ogundi tube zalina mu magulu muzira bulungi nnyo kati neza Salva Kiir ye oba sente tazina zimuwayalinga kati munange abadde ali ku parade omukojo ne guyimuyitamu ne guyita mu mpale kati yono yabisalira amagezi gwano yagula toilet gyatambula nayo tu ne bamuwayalinga kati akali enkoko bwekeekyanga ye bamuwayalinga dambira be byabera nabyo tomoza nti babitembi byakuseka no si byakuseka akali enkoko bwekeekyanga zezo bamuwayalinga ono kati Salva Kiir yo buzibu afunye bwe buno wano wamanga video mwajire yatambuze naganye gipostinga ne kanji bazanyire ku wano mulanga musajja yefukido musajja omukulu kati those are the effects okuba nti omusajja omukulu ku myaka jaile president ali ku parade ali bakubalimba lwagubanga ne yefukira kitegeeza nti ensi wetu sabasajja tebacha mayinti bwoweze myaka nsambo n'okuwumula mukitegedde bulungi so musajja omukulu ali ku parade ani yetundako nga afuse Windows ziyise software kitegeeza aweddeko buli omu n'amutuniraga kikino kati ne Museveni ono yamanya ebizibu bye n'agula toilet kati bamuwayalinga kati akali enkoko Windows software bwayika ngeri akali enkoko nga keekyanze
omukojo okagulwa mu zindo tubes bamasiba magulu zamachira bulungi nnyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi n'agula toilet atambula nayo ne bamuwayalinga so no bukadde magezi ngate mbuto wali ogalina awo sigenda kulwawo kanjaragira ku information eyandese kubanga information na nyingi. Alright, kati ndoza nsoke wanachiwala kinje no basoke mbo information. Okay, nabagamba nachiwala kinji mwenna nabagamba nachiwala kinji omu kubafera bali mu government nabagamba ali ku kisaawe Entebbe ya controllinga ebintu ebimu kati sawa zino aina office ku kisaawe Entebbe agita the office of the president a coordination office nembagamba nabagamba ndibangira ko buyino information bawera ko buyino omwami omukyalo ono kati yavunanyizibwa ku butawayo book na kibagamba gamuloza ansaga mugenda chulia mu video jingendo bazanyira naye nga office no mateeka teriyo ne yero book banaseze bagamba basasuza mitwalo esatu no yero book in fact abantu bagigula mitwalo 15 ku mitwalo 8 wogisanze nga ki nga ntono nga sente ntono mwoza mitwalo esatu muri baya ene office yanacho wala ku kisaawe Entebbe yeyo nenga mateeka teriyo one mufere ali mu government ali ku kisaawe Entebbe abonyabonya bana Uganda ne buyero book yenanyiri office ye kati bagita the office of the president coordination office kati mulize muno muliro bufere buli ku kisaawe Entebbe byo mbaganzo ebyembera ko ne buyino no lindako mulize bulungi nnyo okusinzira ku mateeka buli Munnayuganda afuluma eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4.5 n'okutuuka ku mitwalo 6. Omuntu wamala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwa musingiza kuno kakaaga. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula etwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala 2 nakakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuzakatabo shillings kakaaga ngokuze vaccination otaddeko storage because limedaga tosobola oli purchasinga mu facility tosobola kuba bantu bonna mulundi gumu olina distowalinga otaddeko abakozi so etugamba nti bw'oba ogitunze emitwalo 4.5 oba mitwalo 6 maximum it is okay. Ni Munnayuganda atasobola kugenda mu malwaliro ga gavumenti ajja sobola okujja mu private n'afuna empisa ku mitwalo 6 maximum naye ate kati Omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo 2 kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo 4 n'emitwalo 6 gy'abadde asasula gibadde gyabuwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo 2 abantu bano ze basasula zigenda buterevu ku akawunta yaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labour Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode bakucharging emitwalo 2 senakasasula miliyoni 3 mu myezi 4 miliyoni 3 tokens. Awo sagala kulwawo nnyo ku obudde nna butono nnyo ndoza mutegedde Nakiwala Kiyingi obufere bwaliko ne department gyalimu tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto wabula yali mu mugundi yellow book vaccination ku kisaawe Entebbe tasomanga ko wadde okufunisa ekiyenje olubuto oba cross breeding ekiyenje kati yomu bali mu ministry mwene coordinating a vaccine ale tumanyiddwa ati mwatunyalira mbwe kati awo nvudde usigenda kulwawo kati kanyere ku kyande sekulungi nnyo tutandike video. Alright. Tutandise bwetute atakulaba akunyoma naye munnange olugero lutuukira bwetute njera kubaza Bannayuganda bwenda bali ku social media abali mu diaspora bali babitemu ggwa mu maanyi manya bamuweddemu amaanyi naye kansoke mbwe ka message kano omuzungu ayina enkula yegamba nti totta kibe nga tonnakikenenya ndusu atya ekituufu kiri nti omuzungu yenna ali ku lukalu lw'ensi amanyi obukyamu bwa Museveni nti mutemu muwambi naye Museveni bakyamukozesa nga jjajja kaapu olw'ensonga tebakimanyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power, but in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long. Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda. But provided they're just waiting him somewhere, somehow. Sagala mugwe man.
kubanga musajja yagenze Bungereza nave Bungereza no bamumanyi they have omuzungu alina kye tuyita interest kati bakyalina interest zebaagala kati nze njala soka obanga ka message nga nti fe bakaddugala mu kigulalo gy'ekyawunye ne bagamba nti tulina obuzibu we fail to understand who are we tulemeddwa okumanya kye twagala kati obanga tonnatta kibi tosooka kikenenya anduso omusajja ono alina ebizibu bingi nnyo babimanyi remember Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli baba wenguzi ya milioni emu Museveni alina ne final case exhibit enamba njera ne Sam Kutesa era bagatasobola kunya mu America naye Omumerika n'abazungu basajja bagezi they can invite you no janga bagabo ali mukutana kati bamuyise namwe baba testing kinga musobola kukola ki kaluda amaso kati is there for some reasons muja zitegera later on naye New Vision bukedde bagenda kutandika kuwandika story simanyi yagenze wano simanyi yasinkanye bano bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so ekyo tumukifaako wabula mulinde the outcomes tujja bwa outcomes zibadde mu meetings ezo n'ebintu ebyo bigenda kubirawo ninja no baga nti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikenenya andusu bamala ne bakole buli kimu kino bakimala kati nyina bategeza omusango gye guli ogwa milioni $1 ya dola wafuna emitwalo 5 Sam Kutesa funa emitwalo omukyane yali mukomera mubongeze misango gye giri ne buli kimu bakimanyi bakyayina kibayina bagala mutuusa oleka bamufune so sagala mungete amaji gabawedde muno mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo kitya Museveni yali atambula nga government zimuwa convoy ngere mwala benti bamukimye ku kisawe mu America kati soko mpulirize bulungi nnyo wano munango mukulu ono ng'alinnya ng'agenda mu Bungereza naye mu Bungereza yatuuse yatya akatengo kangi akimanyi nti abantu beyattira abaabwe n'abamajja bali majje gakaira basinga bali Bungereza n'okwekatakasa komukoze ebbanga lyonna akimanyi nti mugenda kukola ki musobola mutukako muli awo over bukyanga lubanga lwa mmindi Museveni yatuuse Bungereza nga abakimanyiko beba agenti be mpozi n'abayindi abali mu system abatono era Museveni bwe yatuuse Bungereza ndowooza ne government yategedde nti ayingidde olw'ensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associatinga naye tebakyayagala kubeera naye kitya muwulize bulungi nnyo omukulu ono mu Bungereza mulimu ebise byemanyikiddwa mulimu Heathrow Airport ne ekisawe ekirala abantu bakulu kibagwako naye ku bise bino ebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono keyaguddeko nga okuba mu Bungereza ebise bimanyi waliwo Gatwick ne Heathrow teyagudde ku Gatwick teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport kano kasaawe kabwa nanyini it's a private airfield ndi kabwa nanyini olw'ensonga tiyadde ayimanyi nti bw'anava ku bise bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga no person atambulanga bana abayimbi bagwa kukisema mu kimane Benz kati byatuse kasaka na Carlton yayananiziddwa mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo ngo bayita Nathan William Mutenza yono ono Nathan William Mutenza ono yayingira akadogo mu lutalo olwaleta Museveni yo Nathan William Mutenza agent wa Museveni ono ya controlling aba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business mu biki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimidde mu motoka eyabadde empangise oluvanyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwamula bulungi Nathan William Mutenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video etandise yoyo Nathan William Mutenza yomu kuba ingira majiga Museveni nga kadogo abantu b'Ebingereza nzemba bulyo musajja ole banga alinde muganyo kutegeera kati omwami ono bw'amala omukima yamukimye n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza ndoza ka group kawe mulaka group kawe keko yono mwami Nathan William Mutenza ng'ali ne ka group kawe abayindi kati zamutegedde bulungi nnyo kati awosagala tuweewo njala tuyite mbwangu omwami ono kyamuyisiza ku kasaawe kano Luton kana kasaawe nyiniko era ng'ono onanyiniko mugagga Fugge ayitibwa Al-Fayed abamanyi Al-Fayed ye kitawo omugenzi Dodi El-Fayed eyali boyfriend w'omugenzi Diana eyafa bafira mu kabenje k'emmotoka mu ggwanga ly'Obufalansa
So akasawe kananyini ko ye El Fayed kitewo omugenzi Dodi El Fayed eyafira mu kabenje ebufalansa n'omugenzi Princess Diana of Wales bibafira mu kanyonyi kano. So kati former Rebel Kadogo Nathan William Mutenza yakimye omwami no mu motoka ngera abamuli savings ke kabinja k'abayindi kati bana abayindi be bali mu kuperereza Museveni era ntegezeddwako nti sente eziddukanya government ya Museveni kati currently ezitayitana mu National Treasury bana abayindi ba facilitators kubanga tulina kye tuyita invisible financing system nga ne Bank of Uganda tasobola kutegeera kikibayita ki sente zidu mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente kudawo naye lwaki government ekyatambula kekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali ebweru nenga bano bonna bagwira abaddukanya system kati omukulu ono bano bamukayinja kabayindi aba financing sente Museveni indirect nga Mutenza na mafia abali mu nsezo bibatambuza ensimbi ezo okuyingiza eggwanga ono musajja Mutenza mugagga nnyo aina ebintu bingi nnyo Uganda story najiba wadda mu video enkadde kubanga ne ufuna otuze wa Bungereza aina omukyala gwe mujja omukyala ali mu Rwanda bingi nnyo sijja kuddayo so mutegere bulungi nnyo nti omukulu ono yayise kasawe kano era emmotoka gye bamutiddemu yo Mercedes Benz wagon ya black bapangisiza mpangise jukira omukulembeze nawe atuka mu ggwanga bamuwa official welcome bamuterako lidika bamuterako n'emmotoka ezimukola ezimuwerekera ono yazzenga mu yaayo bwati nayingira Bungereza nga teri ategedde era bwe yamaze nasinkana abayindi be bifane mwabirabye olwamaze nakubasama nadduka nga taliko lidika taliko muntu ali mu panic ey'ekika ekyawaggulu era singa wabadde omuntu yina asobola okujja Museveni mudde yali asobola omujjira Bungereza nga talina bugisimufungize kubanga officially yategedde nti abantu bamukowa kyekyamuyingiza nga yekwese kati nawo tuvuddewo kati njala tegeza bana Uganda bwe ndabali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambula nga yeyagala alina lidika nga kati atambula nga komando nga yekwese agwa ku buso obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze njala tegeza bana Uganda bwe ndabali mu diaspora ddala Bungereza mwegendereze nnyo omwami Nathan Mutenza n'akabinja ke akaba mafia abali mu nsi eyo abatambuza emirimu gya Museveni kambatizo katono nyumba zanyireka video kano nakabazanyirako ko bwe mwakalaba nembaga nti abayindi abali basinkanya Museveni abayindi abasinkana Museveni era ke kabinja kano aba video ekyali muno mulinda katono nnyo video nyinza okuba sikyagirina muno naye ndowooza njirina mulinda go just 1 minute mulyoke mutegere baani aba financing Museveni ndoza kanzire ne bwenti ngejifuna mu galale muninde mu katono mulyoke mutegere kye tudiringa nakyo wait a minute munde kan jara bazanyira video mukola mutegere abasajja betudiringa nabo aha kaka well and good kaka no kafunye kabinja kabayindi senta mu mwali wala senta mu palla maso ni pesa le kubo o ya wuzi se mutunge ndigete ndo kubo be bayindi awo mubala babayindi ke kabinja kabayindi baba bayindi mubala oye senta mori kati wewunye sokoze obongo. For the first time in Ugandan history, why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans, Indians among the tribes which are found in Uganda, basing on the functions nabaneba funding Museveni indirectly? Yes, alright, we have a special day or demonstrating a bit is it outside is our wali Kabila Country Club because the big functions mwachiragi nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga waingira India baga it's credible Indians only for Indians not for any other person from around the world yene nsonga ono bamusasula akirize abayindi bafuke bana Uganda by all means kati mutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na buli kimu abamukumye mbuyinza nenga ebitongole bisinga byonna byamujjako sente ebongeza nyibale muganti simanya ina yo seta cha ina se Serinti ainamo invisible and yaba mafias abatambuze ebintu mu system
nomutegedde bulungi nnyo kati ke kabinja kapcho kula bakoze gathering line ne batambula bataddeko ebipande bali mu kuba bali bekalakasa ena amanyi gye gava okitegedde bulungi nnyo kati osigenda kulwawo njala tugende ku information endala lindako okay ekyo nkibagambye katugenze ku information kati Mr. President Kasubenti ko olina abakulembeze mu national platform njala bategeeza bana Uganda mwenna wano Major Kasolo Olum Major General Kasolo Olum wa Major Dick Olum Kasolo njagala bere ku video yagambye bwati. My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Portal. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8th Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda, and they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, their intentions were not clear, but thank God the civilian population around gave information to the military. The DSO, the RISO had got the information, so they informed the military. Oyo sagala mulwako Major General Kasolo Olumu Dick Olum. Kati mukulu Dick Olum wano video wenjagala buli omwaji tegerere. Dick Kasolo Olumu Major General mukulu Adolf Mwesige Tombu Time Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga njala bategeeza era ntegeeze gwanga ekisokera ddala ebitundu bino byonna kati ebirimu obulumbaganyi njala tegeeza public nti bano this is not ADF. No, it is not ADF. ADF is funded and was created by Museveni himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bonyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kabalole, Kasenda, Karungura, and Rutate. We don't have any attack from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesige, Tom Mutime, Frank Tumwebaze, and Mahanga Kayanja, Uncle to Muhoozi Kainerugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack. But in the same way, they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people, those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo bulumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF gakuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weyingirira okwegatta ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuma boda izo nazonna era nga Rwanda ne Uganda balina obuvunanyizibwa ku nsala ezo. So tewaliwo muntu yenna yavudde Congo na bijambia nabagambe bijambia byonna Museveni yabirimu ne banne era mission izo nabazimanyi abantu abali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kino kasoke mbaddiza kato Museveni yategedde nti ali tali settled ng'agende bwebwere
yabadde alina okukozesa chance eno ng'akozesa abasajja bali creating a diversion nga Museveni bagamba nti buli muntu gwe batwalako ekitundu kye nga Nuupu ekitutte, I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out all the opposition, more especially the Nuupu. Kati abantu bonna abatiddwa babadde basajja ba Nuupu era bawagizi ba Nuupu, ba coordinators n'abawagizi. Tekuli wa ADF n'omu, bolo ambazo batta ne babambaza ebyambalo. Ngera mission yeno Adolf Mwesigye mwali, Tom Butime, Frank Tumwebaze ne Muhanga Kayanja. Kati ono Meja Kasolo Olumu, Major General Olumu Dick Kasolo. Please don't fool Ugandans. I've got the information. And in fact, information najifuna kumala kwa nalisobola kujja ku exposinga. And you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera okusirwaza bana Uganda. Information najifuna kumala nesagala kunemba sina budde nesijufulumya nga mission yeri yakwatanga abantu ba Nuupu. Era njera bategeza bana Uganda mwenna nti Museveni yategera ndi ngenda fulumwe no kusoko creatinga chetuyita war zone. N'abasirikale mbateke nga bali busy kwe creating ekitu nenga bakikoze kujjawo bantu ba Nuupu bonna abali mbitundu ebyo. Kati soko mbuzi lwaki Museveni olwafulumye eggwanga n'ateekawo red block across all the highway ne intersection roads zizo nezingira Kampala ne Buganda? Ask yourself why. Olwafulumye what nagamba muzo red blocks wonna kubanga ya document waba demonstration oba kabinja k'abantu bonna bagenda okwekalakasa oba bagala okuwamba red blocks zonto basobola ziyitako na implementing a red blocks why kubanga yabadde akitegere tuwasooka okubawo ekintu kyonna kisobola okujja yensonga lwaki bataddewo red blocks. Kati ebintu bino byonna babikola baloza nti ffe tetutegera tulina buwongo ne tulina obuwongo so zonna ezaateereddwawo red blocks baali bazitaddewo ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yaabwe. Kati bana basajja ekintu kino bakikoze bulungi nnyo. So mukulu Major General Dick Olumu oba Dick Kasolo oba Kasolo Olumu, please leka kubuza abaza bana Uganda. Ebitundu bino omuli Bunyangabo, omuli Kyenjojo, omuli Kamwenge, omuli Kabalole, Kasenda, Karangura, Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks. Byonna biri plan to cleanse Nuupu era abantu bonna batiddwa tekuli muyeekera wa ADF bonna bawagizi ba Nuupu nga basajja bonna bakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesigye, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Muhanga oyo Ankoani wa Moses Kanyirugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Nuupu yali bayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyente buli mutina wagira Nuupu tugenda kotta oba tugenda kusanya tetwagala Nuupu. Era ne wogera lobuza ba boda bakubula bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba Nuupu kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo ebintu bino byali biddusa abantu nga bonna bali mu kubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma eggwanga alina okuleka nga ataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagambako edda nti ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National Truth by all means. Kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda eya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakuuma ensale zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate onafuutuka mbu ajja alumba ebitundu bye. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean Nuupu supporters and Nuupu coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimaze otuuka bulungi nnyo. Nkyagenda mu maaso. Era njala bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kyekimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu. Ebitundu ebigenda okulumba basajja bano aba UPDF nga beefula nti banoonya mbu ADF yeri mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole very soon kijja kujja.
olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kuggyayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Platform naye nga mbabuulidde abakikoze ababadde mu ddiiru eno mwe muli omusajja oyo gwe bayita Aldroof Mwesigye, Tom Butimbe, Frank Mwebaze, Kayanja Muhanga, Nono Diki Olumu, Major General yavuddeyo n'ayogera ebibaga bonna bali mu mission ne bagimanyi bulungi nnyo olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta bambira babamaze engoye baki z'amagye nga bwe kikola okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by that spokesman, that Major General Dick Olum, because this is a stage management mission of killing Nup supporters across those regions because they fear that anytime people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people. And I'm here to expose them. Kanononga for the war. Genda ku information endala tuyoka tugende kubanga obudde tulina butono nnyo olw'ensonga mmanyi mulina bingi nnyo ebyokukola. Kansule sina jemba koze eki gyendeseeyo. Alright, ekirala saagala mugende ku diversion between Persis Namuganza and Anita Amongi. It's a pure diversion. Nobody can impeach Persis Namuganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Persis Namuganza. Reason being, according to Museveni's system, alekawo parallel system. Nti ayinza okuddira omuntu minister nga minister amanyikiddwa wabula n'ateekawo junior n'amuwa orders ezisinga eza minister. Kati mu parliament eyo Persis Namuganza ayina more powers and more say to the entire parliament. So olwo diversion gwe bakola sibe bagenda mu impeaching and no, Persis Namuganza, she's more powerful than Anita Amongi. Ekyo mukijje kunze bonna bajja powers wa muntu omu ne waliwo abeera n'ezisukkulumye. Persis Namuganza alina more powers than Anita Amongi, so tebasobola mujjako, tebasobola mujjamu, bali mu diversion zaabwe. Ekisooka bano abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu mukitegeera bulungi nnyo, so they have all powers bazirina. So ekibatawaanya mentality, buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Okitegeera buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne kubanga ye akukozesa n'akuteekawo n'akuwa powers genda okole kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion n'okuleetinga chaos mu parliament mbere ku ekyo nti parliament yumba ne bikoni mujukira parliament is useless. Ekiyumba ky'ababbi tekirina mugaso, buli akimbu yenna ayina nakufa mu fi. So yensonga lwaki batadde nobody is going to impeach Persis Namuganza. She's more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mu kukola diversion kuba buli mwayagala kulaga okumunde nti ayina ne Persis w'amaanyi nnyo. Mumulabulabi ne w'amaanyi nnyo, ayina mangi nnyo. Ebaga sima balina buzibu ki bw'abasajja sima biki no. Baagala kuna bagamba dda nti ono omusajja omunyarwanda ono yabba amasannyalaze yeyita deputy speaker yebye speaker. Ono mukyala Magogo tasiye speaker, kino kifaananyi. Era wena mulaba nti sana bajja mulyawo over ate bajja mulyawo essaawa yonna. Kati n'ekirala ekyo nga kivudde kusaala mu kirweko. Ekirala mwenna bannayuganda njala mumpuliriza bulungi wano wetulaga. World Cup abanyumidde nnyo, munyumiddwa bulungi nnyo. Era mulabira ava bannayuganda gye balina nga balinga balina team World Cup nga balaze omukwano no promoting Uganda, which is okay and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership and corruption ejjudde mu system. Wetwogera SARS ne Uganda qualifying ogenda kuzanya mu CHAN zempaka ezanyiwa abaana abazanyira waka nga tebazanya professional. Naye wetwogera team nategeezeddwako nti egenda kugibwamu kubanga of lack of cash, terina sente. But remember, Magogo ibalwanyisa mulindwa. Bamulwanyisa ne bamujjawo. Kwa mulindwa yali asobola okukwata sente zize mulindwa teri corrupt nnyo to the extent of Magogo. Naye soka webu timu egenda kuvaamu mu CHAN nga tebalina sente. Naye Magogo yasobola okukwata sente obukadde 200 n'agula Range Rover n'agiwa girlfriend we. Esigadde azimu azigulemu ebizigo. N'endala nnyingi nnyo. So such people temusubira nti Uganda egenda kuva ku system weri egende tuke wino tutusobola. We can't qualify in any big tournament. Tetusobola kubanga tulina mismanagement mu FIFA kyekisooka. Ekyokubiri tulina ba corrupt officials. Ekyokusatu tulina abantu ababbi abalogo
nga tebakiriza mpira ekyokusatu tuyina abantu abatali qualified kubera mu offices nga yija isitanyiro kubanga amanyo gwogerera no gutegera nenga tasobola guma n'injinga kati kyekiri mu fufa bwebanga timba genda jija mu lack of money wakwata milioni zibina n'ogula bamuruka n'ojuwa mukazi siga n'ozimwazi gulemo bizigo yeyeruse nga ate waliwo sente ziva mu FIFA eziddukanya omupiira mu Uganda nga nazo muzibba bubbi n'osula tu Uganda ekoli qualifying tesobola kubanga ekisooka eggwanga muri fude lya kuzanjiramu wana mwagoba Lawrence Mulindwa ne mu sindikiza musajja obu omugenzi ne mutako pressure nafa although yayina ebizibu management it's okay ne buli muntu agezezzaako ku development nga talent ya football mu Uganda musudde wansi bwemba temwavuwaziza mumuloga bwemba temuloza umusettinga na buli kimu kikoze kati as you speak right now magogo wadde sereze gwanga nozigula mu regular via mukazi wo kuboyagala mu oje kiwojjolo esigala nozigula mu bizigo kati timba genda jijje yotegena genda mu cyane ani abafiirwa ekisawo ky'Nambole kati mukera kumacha ne buloto ne mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ne Kenya muina ki mu Uganda mu ekisawo as you speak right now kisawo kya Mulindwa ate nga nakyo gibujja ko wanata kifuddeeko bajja disqualifying kitegeza tetuna kisawo Nambole yagenda mujja kule buzi bamumenyeewo kubanga already omusajja ali musimanyi manager Sewanyana siwe Sewanyana yani simubbi mulwadde bamukwasa ekisaawe nga ne basibano bakyaliwo bamukwasa ekisaawe nga kiramu kale ekisaawe kiringa toilet y'enkoma njala kubuuza emikolo emipiira gibadde gisaalibwamu all along sente zibadde zibamu ziragalo lesesaba kwefandinga kati basabye budget ey'okuddabiza ekisaawe ng'ezimba ebisebera bibiri kati mbaga nti obubi magogo tasobola kuba na kondemminga kintu ekyo wadde okubuuza national team banga terina kisaawe national team banga terina kisaawe kyayo tetusobola qualifying buli kimu Uganda kifu kyovola ntamba ino okufa magogo ino okufa nawe omupiira gwa Uganda okutuuka ku level edda magogo ino okufa oba ofudde bakubye sasi oba kutomedde oba kuloze magogo ino okufa Uganda okutuuka we ino okutuuka mutulidde talent z'abazanyi omwana ayitamu n'agenda ku pro ne mukubira tiimu essimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana abasaba international transfer certificate mujimumba mbwamwe bulijjo mwebuuza waki Uganda terina ba pro ku international level ku tiimu zennene because abasajja bayina ennogu omwana avaano n'agenda ava e Kampala nga basambye tournament tiimu ne zimwagala n'atuuka esimbwa ne zimuma international transfer certificate ezo zola bezimagogo nga baagala sente omwana bw'ayita mu n'asamba akaji era bamulimirira n'alemererwa professional ye newankubadde affe empisa z'Abannayuganda size ziri awo ennungi naye ng'ekisinza okulemesa Abannayuganda omupiira fufa yennyini abakulembeze ba fufa obubbi obugirimu n'okuba nti n'omwana okujja okusaba recommendation olaba ne Mujibu yatandikawo academy eri professional naye mwamulemesa n'abantu bangi abaza okusaba certificate batandika academy namwe ne mubalemesa muza tetwagala kwogera national team batalina kisaawe sobola ku trainingira tetusobola genda ku international level yonna butugenda kusaba World Cup it is impossible nga tukyenda bano bamagugu ayina kufa n'abalala abaana bali kata bali mu kulaga ensi zonna laavu netuuka ku yawuloze ate kati we yaffe yabaaki bakubuuza ne national team osoma abantu 10 nga tolina gw'omanyiiko kubanga eva buli muntu ajja tulina Bannayuganda abasobola okuteekawo tiimu bbiri ez'emipiira eziri ku international level abali mu different continent nga basamba professional football but okubayita temusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali more professional than the manager siga manager w'omupiira than the manager ali mu fufa nga ali mu professional nga wanaja nagamba Mr. Magogo mulimu guteekeddwa kukola bwoti Magogo sigwa ntegeerera I'm the president kati such nonsense nga temusobola kukkiriza nti omuntu asobola okukubula eki kati abaana bangi bali bagazisobola kusambira Uganda kuba management nfu management infu tuina timu bbiri esobola okugenda ezisamba mu World Cup ne qualifying netwalana ekikopo naye abantu abali mu management y'omupiira mu Uganda bonna bafu basaana kufa tuina abaana abali e Bungereza abali mu Europe nga bali mu tiimu ze z'amaanyi newakubaziza okubaze mu first division of second division nga balimanyi balina professional skills ne bajja kujja basange Magogo alowooza kugula bizigo bya Anita Amongi kugula Range Rover omwana ajja babuuza where is the national pitch oba the national stadium for the national team
magagera tunanga mbya tunode mukale gagenda kubera bwo ukitegera nenga kyamubuuza eri gyabira national team ine kisaawe national team ine kisaawe ne waffe tetulina recently abaana ba netball bagenda basamba omupiira ku international level ne bakuba buli kimu bamale mu ffe kyakusatu bakazi batu bali yabanja sereza za myaka obena ndakati nabo basiranira ejo nenga bali presentinga gwanga national league nayo yafa buli kimu kyafa abana banje balina taneba bafudde kati ye yensi gitulumuza tutina kitugenda kola nga tulina magogo tulina abasajja abali okufufa ababbi obubbi nga taneza abana zibafiridde mumu kuba masimu kilabu nne mulimesa abana bagala international transfer certificate ne recommendation okumafuwa temuziba mwagala sente omwana agenda kwagala DNC ye agenda kwagala DNC ye ni abana bali obudde bugenze sigeze na kikatano awo nvuddewo buli omu ajja kwetigira kyenjogedde mu kijjemu amakulu wekinyiziza seetonda kubanga kyembanjogedde kituufu ngenze ku nsonga endala esembayo eno njagala bere kurusha buli omu agiwulirize bulungi nnyo buli munnayuganda yenna wooli obuyinza buli mu ngalo zo nabagambanga tuleme kwesiga nnyo muzungu kubanga nze abansomesa history abansomesa ebyobufuzi bambuulira omuzungu yaani nange ne musoma kati ffenna bannayuganda abaagala change we should not put trust in those people no omuzungu alinga ssaawa ekyukira mu ssaawa na mu ddakiika kubanga buli lunaku essaawa zezimu bwe zitambula ebwe bayita omuzungu ayawukana ssaawa omuti bbiri naye ng'asigala ddakiika zezimu n'essaawa zezimu zaawukana figures bwe tuba twagala change obuyinza buli mu ngalo zaffe essaawa zino yose yali mu America naye akimanyi nti ewaka kiyinza okumukyukira naye tuganya okusituka n'omuzungu alinze tukole kye tulina okukola tuganya okukyuka nga twasituse ntugaka tweddiza obuyinza omuzungu yasooka okujja n'abagamba bannange nsanyusa obbala nali nabalinda edda naye nga saa zisobola kibagamba nti mukikole asirisa that's when we Africans we are suffering reason being as we speak right now previously last year in a conference ne all African leaders ne batula ne bateesa what are they bali discussing ati na bamala China ne bayita bona bakulembeze ba Africa ne batula ne bateesa bali bateesa ati ne tuvaawo America bayise bona bakulembeze ba Africa batudde the same people the same continent everyone who wish to pass his business he just called African leaders because boba ina personal interest so siku abantu babo kati fe botubanga tumanyi tuwagala continent ya fenesi ya fe Uganda we should focus into wins abuli mu fe twekolera ekintu kino muzungu ajja tusangayo ajja tugoberera nebwe tunaatuula nga manchi tunakyo tusobola kukola ajja singa agenda ne ba dictators tovula benseze situsene zekalakasa then after muzungu azega seko nebwe tunaatuula obutuuzi nga tunakyo tugenda kukola nebwe tunaganda muzungu ya tayina kyagenda kukolya kubanga amayinti obuyinza ye buli kaseera abira ne interest ajja bwagenda naye omuzungu alinga wa taxi gwatudde mu ndata kwetaaga yagala oli ajja sola mu ndata for 30 minutes nenga gwatudde omo obudde bukuleka mukama wa kulinzi nenga otudde mu taxi agenda gwafumanze no kuwanze no gagali mu nakuma nyoko kola kimuno mu vamu na bala bajja kuja kubanga ye interest ye jayagala ai interest zaze mu kuyita buyisi so sigwatudde mu ndata kati gwayagala obuyinza wekolemu omulimu ng'obudde bukyali omuzungu ajja kusanga tolina muzungu tana kyagenda kukolera gwe ne bonoga nti kati wami Museveni saazi omuzungu yagenda osooka ku mmeeza bannange twali twabalinda dda mutukolere kintu naye kati tana kyasobola ku era muyise n'agenda katambaga don't put your trust in those people power belongs to you and you can change Uganda anytime anywhere. More people will follow you because they have interest in Africa. But when you keep quiet, that you wait for them to do that work for you, a big no, musituke, tana chagenda bayamba. Icho chibabuulia musituke. Yayagala nnyo ebintu ebyononese yenajja n'ayingira mu bintu byononese. Naye munda mugenda kozesa diplomacy.
mbabuuza kati Abafirika bali ne Russia ne batula n'abasuubiza ensiri gwe baga webale nnyo China ne bayita ne batula bonna ne bagamba webale nnyo nona abayise bonna batutte enkala twatwala muntu w'Omufirika wale uliddewo nti Asian countries baziyise mu kitundu bwe zigenza mu seminar mu conference. Have you ever heard that those big nations that have invited all Asian countries together for a conference? Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is simple mathematics. Have you ever heard? What do they Asian countries? Kubanga bamanyi neffe tuganya okutegeera ne bana Uganda muganya okutegeera. Kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakumanyi bajja kusosola olwo kotegeere. Bana Uganda musituke. Temulinda muzungu. Muzungu ajja tusanga. Omuzungu ajja tusanga omuzungu alinga nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkubuulira. Omuzungu nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja. Nkidamu. Banda Uganda musituke muddiza obuyinza bwammwe. Bwe mutasituke temusuubira nti bagenda bayambako. Muzungu nswere wali ekiwunya wejja. Gwe salafene ng'oli wano ng'oli kale katugamba oli mu katale ko wino salafene. Enswere yinza n'okuveeruzira ku beach nejja mpaka katwe mu wino enonya ffene w'omusalidde wego bayita omuzungu. Naye bw'ate omusaze tejja kujja. Omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja kati mumutudde muli comfortable tewali kiwunya agenda bayamba ki? Era agenda gamba oli ayagala ofiira mu ntebe kikyotuwa nti akatinze amafuta gonna nga bawadde. Gorodi ekaramoja muje musime mwagala genda kongwe muje mugende kongwe tewano musimezi ngenda bwa abasirikale ne protection mugende mwagala ki mzinga kibawa kubanga we have nothing to provide or to table. Jasobola kuwa buli China asobola kubanga asigala mbuyinza Museveni bakimanyi nti yakata million ezero musanvu mu across East Africa. But they have nothing to do to him. Kubanga is providing what they want. For us, we lack what to provide, and we don't even promise them that we're going to do this. What's again? Mabulidde omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja. Ne bwe banga osalide fere mu wino esobola okuveeruzira ng'ejjeno nyakawo ka fene. Kyembagambi musituke ennaku musajja akyaliyo. Nyingi nnyo zakyaliyo naye omukyalizo gimalayo. Banaye mukaba 13 mpeera mayi mugenda Saudi mugenda Qatar kula mpira gwa sagwa gwa France ne Morocco mukaba 10 era njagaliza Africa buli kimu kitembu bulungi tujja sinkana olunaku lwonna olunaku olungi mweraba.